Omulimu gw'okuzimba oluguudo lwa Entebbe Express Highway ogwatandika mu mwaka gwa 2012 ne gukomekerezebwa mu mwaka gwa 2019 nga guwemesa obuwumbi bw'ensimbi obusoba mu 276 ezeewolebwa okuva mu ggwanga lya China nga zino zaali zaakusasulirwa mu nsimbi ezinaasolozebwa balukozesa. Wabula bukyaluggwa bannansi naddala aboolekera ebitundu by'Entebbe babadde balwettanira nnyo kukendeeza jjamu mu ngeri y'okukuuma ebiseera awatali kusasula wadde omunwe gw'ennusu ng'omuntu omutuufu anaasolooza ensimbi zino tannazuulibwa. Mu kufulumya alipoota y'ebyo ebikoleddwa mu kitundu ekisooka eky'omwaka gw'ensimbi 2020-2021 abakungu okuva mu kitongole ky'ebyenguudo ekya UNRA abakulembeddwamu akikulira Aleni Kagina balangidde nti baamaze dda okufuna kampuni ya AGC Road Operators SA okuva mu Bufalansa ng'eno y'eneekola ogw'okusolooza ensimbi ku bakozesa oluguudo luno. Kampala Entebbe Express Highway tugenda kutandika okukolekitinga road toll twafuna operator okunganya sente ezo. Bano bagamba nti yadde kampuni yakusooka kusomesa n'okutangaaza abantu ku ngeri gy'eneekolamu omulimu guno, endagaano egikkiriza okukola yakusibwako engalo omwezi ogujja ogwokusatu. Era mu kusayiningibwa kontrakiti egenda bategeeza kontrakiti tusayinize kutulenyezo kaka kitandise. Mu ngeri y'emu ekitongole kya UNRA era kitangaazizza ku mirimu gye kikoze mu kitundu ekisooka eky'omwaka gw'ebyensimbi 2021 omuli okuzimba n'okuddaabiriza enguudo eziwerako mu ggwanga, kyokka kitegeezezza nga kikyagendera ddala mu maaso n'okuzimba obuguudo obutono obuyingira mu bibuga okusobola okubikulaakulanya. Naye endala tuzimaze dizaini yaggwa tulinda sente tutandika ozizimba zezino tuningola Serere Kagwara Mayige Mbale Nakivumbi Butirira Mayingo Lugala. Kagina ategeezezza nga bwe waliwo enguudo ze baatongoza okutandika okukolebwa kyokka ng'omulimu guno tegunnatandika n'atangaaza bannansi abalowooza nti birabika byali byakiguumaaza nti bayita mu mitendera egy'enjawulo. Ekitongole kya UNRA era kizimbye entindo 15 mu kiseera kino omwenda ku zo ziwedde ng'era ziri ku bitundu 99 ku 100 kugulibwawo okutandika okukozesebwa bannansi. 15 mwenda tuli kuzimala tetuyita substantial completion oyitogama ziwedde kubanga lyerumira 95% and above. Agaseeko nga bafubye okulaba nga balongoosa entambula y'oku mazzi waliwo ebimu ebyawummuzibwa olw'omugizo gw'amazzi ku nnyanja nga kino kyava ku nkuba ezzenga efudde emba. Beeyongera nga rivers and lakes ebigere ne biyirira ebimu byaddamu naye waliwo ebigere ndowooza 1 or 2 ebinaddamu. Kagina agamba oboolyawo bandibadde basenvudde olugendo oluwerako mu kukola emirimu gyabwe wabula baafuna okusomozebwa kungi omwalo ekirwadde kya COVID-19 n'ebirala. Yali nyingi myezi egyo 6 enguudo ezimu ne zonooneka amazzi ne beeyongera nga rivers and lakes sente esente z'okugula ettaka okuwa right of way bakontrakita baconstructing projects. Ekitongole kya UNRA kyaweebwa obuwumbi obusoba mu 300 okukola emirimu egy'enjawulo. Okutuukidde olwaleero bakakozesa ebitundu 89 ku buli 100 ku nsimbi zino ezaabaweebwa. Nze Ivan Juko, wane Kyambogo.